Breaking news, amawulire agava mu bitundu eby'e Dubai. Omukyala Maama Kirangirangi Maama Kizigo Anita Amongi ate naye bamufubutuddeyo era nga sanctions nazo zimaze okuluma. Bwe Kizigo agenda kigulawa mukazi wattu, nze naawe gwe nange tetumanyi wali agenda kuddamu kuddukira gula Kizigo. Era nga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeeyongeredde ddala okuba omusanyufu kubanga woowe gye twasalabira embazi Kibuyaga asudde wooloolo. Banange atakulaba. Anita Amongi Maama Kirangirangi gamukanuse. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatugamba twandikoze ebituufu ebinatuweesa ekitiibwa, twandikoze ebituufu ebinaweesa bannansi ekitiibwa era baganda bange mikwano gyange. Oyo ye speaker mmwe Anita Amongi takyalina kiddako. Buli kimu kimaze okuba nga kikulozingibwa, takyalina lugendo, mukazi wattu ali awo byasuba bikutuka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amulimu nga ntunuka. Yes. Hey. Mama kye twasaba abizimbazi Kibuyaga asudde wooloolo. Kizigo agenda kigulawo muganda wange mukwano gwange, baganda bange mukwano gwange. Baby Anita Amongi si birungi bakwongera baddikiza n'okubategeeza ti president w'eggwanga yabagamba buli ayonoona omusingo gwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabagamba nti buli atobanya bannayuganda, buli atitigisa ku bannayuganda ajja kukiwulira era twongera obaddukiza n'okubategeeza nti byonna byemukola mujja kubisasulira era twongera obaddukiza n'obategeeza nti Anita Amongi ali mu gakaaba, buli kimu kyasiba kikutuka, takyalina lugendo. Anti president w'eggwanga yatugamba nti mubaleke bajja kutuuka bajja kukiwulira era batandise okuba nga bakiwulira. Kakati kyekyo tusimbudde. Najja Bobi Wine yansangamu mu byobufuzi wano nalabye muwanga kivumbi nga nze nuwo mtosinza nakutuuka ku bukkakkamu bwe yabaddeko nga yeebombese ali hambo ali maaso ga Bobi Wine engamba Gaddafi okirabye ssebo Bobi Wine wanjawulo bw'otunuulira CV ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert naddala mu byobufuzi muwanga kivumbi amuli wala kubanga ne president munaye ate takoowa kubawaana era abawaana n'abagamba mmwe mbatwala nga kyakulabirako bwe mba nina kye neetaaga awantu mbeebuuzaako. Nengamba Gaddafi ogirabye gye bayita feva ogirabye nti Katonda wakuteekako amaanyi n'abakuli waggulu wonna basobola okukakkana kubanga bakimanyi gwe maanyi gaabwe ku ggwe we bajja essannyalaze ne liranda gwe maginenti. Mwanga kivumbi yakakkanye mwanga kivumbi nga ne wooleeta grade essaawa ezo tavaawo nalabye amasannyalaze nga gayise mu musajja. Engamba naye abasajja bano lwaki otuuka ku ssa erifaananako bwe riti ng'olina obudde obusobola okukubira omusajja akasimu, omusajja n'omugamba munnaaye waliwo ebitambula bwe biti ne bwe biti naye nsaba onsonyiwe ninawe nayisizaamu wano weewati ne bwe bati. Okiwuliza nemugamba lwaki mutuuse okuteekawo embeera nti omusajja wa temumulinaako access eyogera naye kubanga olwaleero buli omu ensinensi ekwegesa amaaso weebwalabwala ozze wali omusajja okiwuliriza ogezaako okulaga nti okakkanye nnyo oli muntu mulamu kwegamba mulina ekifaananyi kye mwagala okusiigira ensi nti omusajja temumulinaako access naye ng'omusajja mumulinako access. Okiwulira ng'omusajja mumulinako access nga musobola omukobera nomugamba munaye president twetaaga tutuulemu twogeremu tuwayeemu naye olw'okuba mulina akantu kali akamampa ati mulina aba balina kufotoraga gwe mwanga kivumbi oli wakabi okusinga Bobi Wine
agwe sagunuli wakali nnyo singa Bobi Wine muli bakabine this time around Katonda alina gwe yateekako amaanyi ge gwe yayiwako amafuta bajjajjaffe empewo zaffe zirina gwe zaatuulako ne zigamba nti oyo ye mumuli oba olina bitabo byenkanaki abasajja ba David Lewis Lubongoya baabali ba Harvard buli kimu bakina bakatana buli kimu kyonna naye bonna they are loyal, they are humble, they are respective eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kakati mulo mwe atenga nno bali sina ggwanga lyerimu naye kati olwo mmwe muli eggwanga erimu lwaki mutuuka kuseeriza lawo omusajja lwaki mutuuka kuseerekakkanya omusajja n'atuuka okukola statement nze sigenda kukwatagana na buli ake n'agamba ngenda kuba mwerufu mu kibiina njagalamu obwerufu omusajja n'afulumya statement mwadde ne mugeze okulagako nti ate kyaliwa mmwe empuuga ye mutuufu gamba omusajja nga mugezaako mukakanya mumulaga nti ye tamanyi na mateeka ga parliament omusajja yaliko mu parliament omuleetere musajja that was gratuity simanyi sente zaali mu mateeka lwaki mukakanya omuntu to that level Kyagulanyi was once a legislature okiwuliriza Kyagulanyi alina bannamateeka be bamwetoolodde kumpi mikwano gye gyonna egisinga mu NUP bannamateeka NUP kyekibiina ky'ebyobufuzi ekikyasinze bannamateeka okiwuliriza nentunulira neŋŋamba Mwanga Kivumbi omusajja ng'amugamba kakkana ekikulu abantu bakwagala ku mazima ekitegeera weeyambulule kati sawa zino nyenze kunaaba ku kyogo neeyambulula kati Mwanga Kivumbi yabadde ali ku kyogo yeeyambulula Mitengo yamugambye nze sikulidako obuziba naye abantu emukiikirira kubanga Mwanga Kivumbi nze nkuwa obuvunaanyizibwa okiwuliriza nzize nkuwa obuvunaanyizibwa gwe wali ku kakiiko k'ebyobusuubuzi n'embalirira finance minister shadow finance minister nenkujja waawo mukabire nempya nenkuzza ku kakiiko ka paaka gwe chairman wa paaka nze sikulinaako buzibu era ndi mumativu n'emirimu gyo naye terezi ebyo abalonzi bo gye bawulira okiwuliriza weeyambulule Mwanga Kivumbi yagenze okuvaawo eddakiika 5 zeyabaddewo bwati ndowooza yabadde ng'atoowolokosa Mwanga Kivumbi yakutte n'akazindaalo ng'akankana President yamuyise n'agamba muganda wange Mwanga Kivumbi jangu wano mwala ye Mwanga Kivumbi bwakankanira ku microphone President yamugambye jangu wano Mwanga Kivumbi yanga mukama wange President wayogera tiwaba kigambo kirala kiddako President abayogedde wangala Aisa abasajja kabaka ndiyo natula kumbe wali mukubeera wali mukama wange ninayo omukole waka naye woyitirawo buyitizi awe eggwanga wenje okulibuulira ekituufu bannansi wenje okubagamba nti lekooti ebyo sibimanyi sibitegeera nako Mwanga Kivumbi yeeyambudde ow'ekitiibwa eggaali n'agibuuka mu tsipindi bango n'atunulidde Mwanga Kivumbi nga yeewombeese nga President ayogera ndowooza yagambye omusajja ontikkudde omugogo ontikkudde omugogo Mwanga Kivumbi wadde wali mu katebe wali ku mukolo kukufiira ndoze yakuyo President kananga mukama wange nyamba olinnyeko ku mukolo ewaka nina omukolo gwentegeseewo nyamba otuukewooko awo wetuba tumalira ensonga zonna Mwanga Kivumbi yagambye ndowooza mamawana yamugambye yangu yesala enkoko wali endala bakuba kabuzi mukaleete omusajja antikkodde ndowooza n'ow'ekitiibwa Mpuuga mu bitiibwa bye
ne foot soldier wa Abedi Bwanika bagambe bannaye tuyidde ate nono waffe gwe tubadde tusigazaawo ngo waffe nga tumanyi yalinga aliwo ku bikonge binene bye tusimbye ekessira nti nze wemba ngenda nvayo ne kivumbi eggaali ng'agibooseemu kivumbi yagambye lekooti ndeka mbadde wano mu parliament emyaka 15 ndeka nze teyamaani wa paaka omusajja mpadde obuvunaanyizibwa mbadde naliko ne shadow minister wa finance ndeka mpuugo ntwalawa Abedi talina kyakufiirwa Abedi ye mafia Abedi ye emizannyo gy'omusala guva mu State House direct Abedi yakimanyi bulungi mu parliament taddayo kakati nze Mwanga Kivumbi ndeka abasajja bakitegedde nti bibawuza nti banene mu constituency waliwo abaana amaanyi gakyaliwo agambuleera ogenda kundabira buli mubaka wadde yefuula owakabi buli adalowooza nti Kirimaanyi bafunye kasente wanita amongo bali mu constituency tebagenda kusobola kubako bifa ogenda kuwalaba we bakankana batandise okankana waliwo force y'abaana abajja ababadde basirikiddeeyo munda buli kimu ekyetaagisa bakirina era nze mbalabula mmwe babaka mmwe mbasunirako nupu egenda ku unveilinga cream la cream ndidoga tenakita mu butongole naye nkugambye buli kifo kiriko cream buli kifo kiriko cream mbabulire yakama Joyce baagala takyava ku kitebe okawulidde Joyce baagala takyava ku kitebe kiro sawa ziri awo mpola takyavaayo ku kitebe takyavaayo mwe mube ku byobufuzi mmwe baana mmwe politics mulabe edduka nuza babeerawo ne babagambawo Kyagulanyi tewakyali maanyi ekiri kyali kisinde yali weevu yavaawo maama bagenza okukiraba ne bagamba leka mpuuga bamugambye saabala lyato lyo Abedi Bwanika kakuba enkasi mugende wakati mpuuga yanyampidde ddala mpuuga kati munyampi mpuuga kati wa NRM signs zonna ne indicator kati ziraga mpuuga wa NRM kati bwoba mugezigezi nga gwoli mugezigezi nga gwo mubaka otalina kyeweetaaga this time around eggaali ogibuukamu eryato olibuukamu era abagezigezi mpuuga agenda kutuuka okusigala ng'asigadde ye ne Sseggona ne foot soldier Abedi Bwanika aba sajja wange Yudaman ye yakibuuka mudda dokita ye yakibuuka mudda angamanuwa leka kati ne Mwanga Kivumbi empaji ebaddengawo ogekutte waniriddawo naye yagambye lekooti mama madamu teacher ye yakibuukamu from the first n'abagamba nze mundeke n'akibuukamu kati mpuuga eryato agenda kulisigalamu ne Sseggona ate nkukakasa Sseggona tadda busiro mama Sseggona munnamateeka busiro tadda busiro east mama naguno yayita ku lugwanyu kubanga katata Abedi ekimanya kabonera olaba Abedi yali atidde Moshi
Chali wange Moshi Chibuka Moses ye yali akankanyiza Abedi Bwanika empale kakati aliko Judy Mbabali Abedi ye gamuwedde Abedi gamuwedde era anytime mu constituency bamufubutula na mayinja kubanga kisoka Judy Mbabali mukatuliki mukatuliki Judy Mbabali munnamateeko omutendeke Judy Mbabali kayina amaanyi kati Abedi tiyakitegeera nako tiyakirowooza nti nako from any time kubanga Judy Mbabali yali kyali wampuuga okiwuliriza tiyakirowooza nako nti any time Judy Mbabali asobola okuvaayo najjaamu esimbeko kakati ate Judy Mbabali ajjira ku tiketi ya NUP onaawulira kati oyo ejo etabi bali kutuddeko kati Abedi Bwanika ne omulala n'obusungu buyitirivu naye muli akankana ekifo kigenda 99 yali muwagizi wa NRM brief history wa Abedi Bwanika mu byobufuzi 99 yali muwagizi wa NRM dukure nno Bili Mukaga najja ne yesimbawo kuba president nafuna 0.65%. Kujira Bili 11 nakomawo nga presidential candidate ne bamuba nafuna 0.55%. Bili 16 nayingirawo ne bamwocha Kurulo 0.55 teyazifuna. Yazifuna 0.23%. Dr. Besigye agenda mu koti okuteekayo petition Abedi Bwanika yasooka okuvaayo ng'omwakkiriza n'ebyava mu kulonda era nti General Museveni yalondebwa bulungi nnyo n'ayitamu nga president akalulu tekalimu kubba na vulugu yenna. Okategedde 221 najja ku kadi ya ticket ya NUP omulundi gwo gwasooka nayingira parliament 226 nampa wengwa kagamba obane ekisidani nga kijja kikulondoola ng'oli kampe wencha nga gwe banababbuza kati bwana Abedi alina kiri ekijja kimufurukuta kati kafunye akakisa nayingira parliament 226 teri akakisa yakajja ku Bobi Wine ate gwajolonga gwalaga nti mubi nnyo amuvuma amupaatikako ogw'obusiyazi kuluno kati taddayo kati ne Judy Mbabali yagambye lekoti abasajja bankuba akaluli nupu yankuba akalulu kuluno omugezigezi kanyingire nupu amaanyi nina buli kimu kyonna nina naye neetaagako kafuta kali neetaaga kakasanyalaze kali akomwana mitembo Judy Mbabali Musene nze nabagambye ndeka nze wano ndi ku party ya nupu ekyo nakibasomesezza naye nkugamba olina gundi ziri bbiri olina ya people power ne ya NUP yafulumiza dda road map 226 kati nze ntunuulidde NUP situnuulidde people power movement eyo nja kujjayo okiwulidde omanyi bino temwagala kubibagamba ne this the reality. NUP is preparing for 2026 agoge mazima nkubuulira kubanga NUP wagiteekawo kwetaba mu byabufuzi kyovula bankugambye discussinga NUP si discussinga people power disclaimer nagitaddewo kati gojja nyiga naye nkubuulira mazima era nkozesa akakisa kano okowoola abaana abalina empapula abagala okgenda mu bifo by'abakansala abagala okgenda ku bukiiko bw'abakyeyamaani mujje muteekeyo empapula ku NUP oli mulala ajja kikugamba naye nze nkikugambye oba onyiiga naye nga nkubulidde the reality manyi mumwagala nnyo ebyokubalimbalimba okubakwenya NUP ng'ekibiina ekyawandisibwa okwetaba mu byobufuzi it's preparing for 2026 other political parties
Okategedde. Tojja genda ngula NUP etandise membership registration countrywide. Okiwuliriza. Ate ogisanyukire atodde wano ngamba ennuwa mutoto yogera ku 2026. Okategedde mwanyinaze. This is the reality. Much as we mobilize the people power movement mujiberewo yetegeke nti nupu wegenda mu kalulu people power movement naye ekola ogwayo. Okategedde nnyabo. Nene lugenda kusirika people power movement esirise ezinze emikono tetwogera ku 2026 ate ne NUP ezinga emikono kuki ekitebe wateekawo kyaki kigenda yimirirawo naki. Okishegedde so bannaffe tutegeere kiti kye tulimu. Okategedde so mujjeewo feeling we are discussing reality unless wonatuuka wano ojja kunnenyo ngambe nti nupu tegenze mu 2026 gyetabamu. Iye bannayuganda we batunidde we bategese ne bonajjako gavumenti olina okubeera ne gavumenti erisete. So sigamba nti owambye ate kati otandika osokolamu NRM. No, olina okubeera ne gavumenti yo. Through activism kiki kyokolawo. Muve mu bigambo bannaye ndi twogera wano. Activism kiki kyokolawo. Okibuliza kiki kyekolawo. Tubayimbiridde emyaka 3 tubeewo kye tuteekawo kiki ekikoleddwa. Bale muve mu kwelimbalimba mufeesinga amazima mutunuulire reality. Okiwuliriza ge mazima agakaawa agagenda okubaluma. Museveni omujjawo naye olina okubeera ne gavumenti ate eriseeti. Okategedde kati pikeno people power movement ekola ogwayo ne NUP mugireke ekola ogwayo. Tuvola lero mbagambye nti nze am discussing NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Era ekiri mu nteekateeka okwetaba mu kulonda kubanga era bwe kuba tukutuuseemu NUP egenda kwetabamu. Osigaze omwaka ogu. Osigaze omwaka ogu. Byebyo ebyanitaanitamu si birungi. Bamaze okubanga ne Dubai bamufubutula era ffe weewaawo tugamba nti tusimbudde.